najja ku Sheraton mazaka banga kanira nkwano bwe ngamba nti omuntu w'ebyombo okulaba Imran Fred Sebatta muyimbi wange ffenna tukaddiye nakale kukulabanga ndi mwana muto ngenza okukulaba okusinkana gwe nasobola okusinkana ku stage nga okuze nange embuzi kalokwata kumambera omungalo tubaze bamubo buli alina watemako Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. tujja ku Sheraton yawo ng'ekindeese mulaba muzeeyi Sebatta oba ku stage nakunoonya stage emanyi bali bantu tedda bali bantu Serena menyanga omuntu wange nomanyi ekigulu kyensazi kisobodde kulaba kati ankoze bubi mbadde kamuli nagamba genda waliwo omuntu gwenjagala olabe mumuyitinge then nja kugulira ebirabo nzizigwenjo ereddamu kusimu namugamba omuntu kigwegenda okusinkana agogenda I've driven all the way from Kampala nga bwankoze bwatyo katono keniniranyira kakuwa azawe nkalina wano sitegedde nobwenge bwakitongandi ebadde surprise sigenda nakubalamu oba kikirimu sawa dakwate sibikula mulitakiriza mukama yebale tusinkanya taata webale kuyimba bizimba ebizibu tubuulira byeyitamu naye olwetekako oluyimbalo omutima gwange gutereera andagiridde nno sifaaniwo nze faaniwo naye ye atyankalana yawulira ddole yani ddole lwomwana oluyimbo situgira yagera olutegiranga n'obutegeeonafuna wentemako nemenza enkongo teyoyozoyogera ndali bituukirira naye ati nawe webaliko omuyisi mulungi bweyagamba notemako n'abaana yakalimba ako mukamudu saminga nteredde akantu kaka kamompeere omukyalo omenyera yandagire yandaboleta mitujeyo kale mukama yebale nkolera mu kibuga nkole naye kati mbadde netulina projekiti eyo kamuli era mbadde on a project era bwe nkulabye sinionaze simanyi ndigenda kulaba era nina okoddayo sani tebaliteeka ku mmeeza naliitatao mukama tuze akirize tusinkane kuno nakufeffettane nze sukolona erinnya lyange nesimu egituuse wangonge kimanyira kumanya nange njala kafaananyi wano nga ndi ne mukulu Seba kale ngenda kakuba siri mukulu wa bifaananyi birungi kyonkoze ali kyonkoze naye kale webale
Okumwagaliza era okumaze okwange okumaze sina kyemmanja notandemyako gwe ne bakuba ebyo byonna byonna ngezaako nokujjako none kamera yange naawe olemedde ku screen. Olunaku olwaleero embeera bwetyo bwerabise. Lord Fred Sebata nga asisinkana omu ku bawagizi be lukulwe. Mwami Sonko Ronald omu ku bawagizi ba Lord Fred Sebata abamugoberedde okumala ebbanga, era atutegeezezza nti oluyimba lw'enkumbi eyamba lwe luyimba lwa Fred Sebata lwasinga okubeera nga ayagala, nti alina naddala awo wagambira nti buli omu akwate enkumbi afuneko wasobola okutema. Kale nti ebbanga lyonna abadde nga ayoya okubeera nga asisinkana Lord Fred Sebata, nti era ne Jozi Sebata we yakola ekivulu kya 42 years of Lord Fred Sebata music experience ku Serena. Omwami ono yajja n'abantu be okubeera nga balaba omukulu nga performinga, nti kirungi bamulaba performance bajagala, naye nti yali a bit disappointed olw'ensonga nti teyasobola kusisinkana muntu gwaze yegomba. Yali asuubira nti anaafuna akakisa ak'okubanga amusisinkanako oba oliawo amusikeko mu bwala, naye tekyasoboka. Oluvannyuma lwa show okuggwa, ba bodyguard bamuyisa manju bwatyo n'afuluma. Kale mukyala Nambaya Harriet okuva e Birmingham azze nga antegeezaako enteekateeka eno era n'asaba nti tukolerewo omukulu surprise, era eno ebadde surprise wakati wa Lord Fred Sebata ne mwami Sonko Ronald. Muzeeyi Sebata tuzze twogereziganya Muzeeyi Sebata nze njogereziganya naye okuva last week, njagala omumiitinga naye nga simugamba ki lwaki njagala omumiitinga, naye of course amanyi nti Muzungu David ebiseera ebisinga mbeera ku nsonga, naddala ku nsonga zino ez'akadongo kamu, era bw'atyo n'aŋŋamba nziremu mukubire wiiki eno. Kati ku lunaku lwali lwa Monday nagezaako omukubira saamufuna nemutumira omuntu Muzeeyi Celeste Kasule, era bw'atyo Muzeeyi Kasule olunaku lw'eggulo n'antegeeza nti omukulu musisinkanye, nemutegeeza nti Muzungu David akwetaaga, noonya engeri yonna omufune. Era oluvannyuma nafunye amawulire nti kati already takyali bize, tusobola okwogera. Namukubidde nemusaba nti muzeeyi njagala okusisinkanamu mpayemuko naawe. Ngamba kale essaawa 6 jangu ekabuusu po tusisinkanemu tuwaye ebyo byoyagala tuwayeemu. Era bwe ntyo nange zigenza okuwera ssaawa ezo nga ndi mu kifo omukulu mwami Sonko Ronald nga naye bamutegeezeza, kubanga bamutegeezeza olunaku lw'eggulo ekawungeezi tigendako e Kampala, ndina omuntu gw'oyagala osisinkane, oyo mukyala Nambaya Harriet nga yamuwadde program. Era bw'atyo omukulu naye asitukidde mu nsembi okwogera naye zibadde nsoose okwogera naye ssaawa nga 4, aŋŋamba nti ali mu kutambula oba abadde ayise ejjinja tayise eno Kayunga, ti naye ssaawa 7 agenda kubeera mu kibuga. Era bwe tutyo ssaawa awo wakati w'omusanvu awo nga zigenda 8 atuuse mu kifo kye tubadde tulina okusisinkana. Mu kusisinkana nze asooseeyo nensinkana abakulu. Richard Kizito eyayimba ne Senga Justin Nantume oluyimba abakyala b'omu maka, omukwano gw'ekito, ne Lord Fred Sebata abaddewo. Netunyumyamu ne bbaase yange gye mutwalidde nenjimuwa, olwo nemutegeeza lwaki ndi mu kifo ekyo, nemugamba ndina omuntu gwe njagala osisinkano omubuuzeeko, naye akubuuzeeko muwagizi wo azze akunoonya okumala ebbanga naye takulabanga. Neno birthday card nayo nga njagala nti ogimunkwasize ku lw'omukyala Nambaya Harriet. Kale bwetyo surprise yaffe ey'olunaku weebadde. Omukulu atuuse Sonko, ndowooza agenza okutunuulira Muzungu David nga ndi awo bwentyo munnange ye saizi yange, njeebaliza Mukama Katonda. Ngamba ye munnange ensanyusi, ne tutandika okunyumya lw'ewaka kubanga ennaku zino ali eyo mu bitundu by'e Kamuli gy'ali mu kukolera, ne tunyumyamuko ku lw'ewaka.
era bwentyo nemukulemberamu okwolekera muzeeyi gy'abadde. Kinkoze bubi nti muzeeyi Sebata tumusanze ali ku ssimu naye era ndabye mwami Sonko nga atandika okusimayiringa anyeenya omutwe agamba Muzungu lwaki munkoze ekintu kino? Lwaki temuŋŋambyeko nti ogenda kusisinkana muzeeyi Sebata neneteekateeka ne munsuulako busuuzi kintu? Era bw'atyo muzeeyi Sebata bw'avudde ku ssimu mwami Sonko n'akulemberamu n'agenda ewali muzeeyi Sebata n'afukamira n'abuuza muzeeyi. Bannange ndowooza mulaba okola ebintu ebikuweesa ekitiibwa, kubanga mwami Sonko naye wayina abamufukaamirira naye ate naye alina omuntu gw'asobola okuwa ekitiibwa ekirala. Sigamba nti naye it's a way of appreciation. Nze ndowooza n'omukulu Kizito Richard fe bayinza obbabuulira essanyu eribadde wakati w'abantu ababiri, kubanga ne muzeeyi Sebata agambye kizibu nnyo okusanga omuntu ng'asobola okwerekereza n'avuga amafuta okuva eyo ku nsonga z'atamanyi, era najja n'asisinkana muzeeyi mwami Sonko, era weewaawo n'agamba munnange tebambuulidde muzize seeteeseteese siina kye mmanyi naye ekiri mu nsawo nange kyeŋŋenda okukwanga, era bwe tutyo n'akimuwa. Tetuluddeewo nnyo kubanga mwami Sonko alina emirimu emitongole mu disitulikiti y'e Kamuli gy'alina okukola, era bw'atyo avuzadde addayo Kamuli, nange ne nvaawo okwolekera ate munnaaye ku mirimu gyange emirala. muzeeyi Sebata awo weemulese ne mutabanyi we Kizito Richard, naye ab'emboozi y'akadongo kamu nga bwe twakola okusiima muzeeyi Sebata alina ekintu kyangambye nti ekirabo kye kye twamuwa tekikolangako yadde n'olunaku olumu ekirabo ky'essaawa, tikirabika ono yapangulula essaawa eyo oba teyagizaawo bulungi, naye emutegeezeza ngenda afuna olunaku essaawa eyo tulabe nga tugitereza. Agambye ngenda gendayo ku ofisi ajja kuntegeeza nga azze nayo tufune asobola ogitereza. Bino ebintu bye tusobola okuba nga tukola memories. Ne wano wentudde ndina ekirabo era nayo surprise ey'omu ku bakadde baffe mu kisaawe ky'okuyimba, oba yaani simumanyi nze naawe, naye olunaku we lunaaba lutuuse era ngenda kwesitula ngende nsisinkane omukulu oyo mukwase ekirabo kye. Ensi bwetyo bwe tulina okuba nga tukola abantu bano okusiima emirimu gyabwe bye batukoledde mu kisaawe, kwosa n'okubeera nga twongera okubeera nga tulaga nti tusiima. Nkutegeeza nti Kikaya College and Vocational School be batuteekamu omusimbi okuba nga tusobola okubaweereza enteekateeka zino. Ku kamera Joel Ochenge yali emabega ali mu nteekateeka zino okulaba nga ndabika bulungi bwe nti kati aba Twinex International bakugamba omwana mutwale wali ebulaga asome okuva ku baby class okutuuka ku kyomusanvu, ebibiina bikyaliwo. Then ebifo bikyaliwo mu bibiina ebyo. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Plan B Records abo bakwasi b'ennyimba zino mu maloboozi kale bali Mubende, naye abo twalayo omwana babeerenga bamufuula omuyimbi ow'enkya omulungi. Naawe w'oba nga oli mukulu nga weewulira bulungi, naawe nkusaba nti genda ku Plan B Records Mubende obeerenga osobola okukwata oluyimba. Oli wa ssomero kyaki, oteekateeka mbaga, naawe osobola ogenda, oyagala bulango osobola ogenda ku Plan B Records Mubende. Kale olunaku olwaleero bwento bwe ndabise nga ndi ne mukadde wange Lord Fred Sebata, mukyala namba ya Harriet. Oyo abeera mukyala wange ndowooza mufumbe, kubanga mu buwanga bakugamba nti ow'ekika kya maama wo yenna abeera maama wo, abeera kojja, ate munange nange ab'effumbe be banzaalira Muzungu Edina Ruth Muddooka. Kale bantu bange bwentyo bwe ndabise mukyala namba ya Harriet, weebali nnyo, weebalire ddala
enteekateeka gy'okoze muzeeyi musanyufu ne mwami Sonko naye waali musanyufu. Omukyalo oyo nzijjukira era ne mu kugira enteekateeka ey'okulaba nga Iga Richard Musoswangule afuna omuzindaalo. Omukyalo oyo yali musaale yatuwaayo $20,000. Nali simumanyi naye nalaba sente zipopinga ku ssimu era bw'atyo nantera ne ka message ku WhatsApp. Kale abantu ng'abo tubeetaaga nnyo. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamo, music analyst, olunaku olwaleero bwentyo bwendabise. Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 mm 5